Lagu yabudde bunene yasobola okweranga bamutwale bweru for surgery n'ebintu by'omukyalo no tebyali byangu twasomulabako ka concert ne floppinga n'obudde buno twategerako nti obudde bunali mu nsi ya Turkey nga obudde buno gyakola obujjanjabi but right now wetwogerera sente z'abaweddeko bali mu mbeera mbi tebakyalina kugamba obuyambi bwo bwabaweddeko era obudde buno bagamba because tujjukira bulungi nnyo before we bamutwalira for that surgery basika ne bamulwisawoko ebbanga mbuno ate surgeries ate tests tebasobola kweranga just out of the plane bamutandikirawo surgeries era soka nabeerawo kebbanga ettonotono nga kale bamu monitoringa naye kati obudde bunene akasente kaweddewo surgery tebasobola kubeera nga bakola ki nga bagikola naye munenga mukitegeera nono kacumbali tokyagala ate ebintu binakubeera nga mugamba munno ate ffe twabironze bulonze emboozi zetunyumya tesizaffe ate biki tosobodde okubeera nga tutuukireko omwami Bosa omwami Bosa owa Zubairi family era nga right now kale ne twagala okubeera nga tumanya embeera entuufu omwana ono Evlyn Lagu gy'alimu because embeera yo si nnungi ate nga mukitegeera nayo kacumbali tagala okubeera nga mpaayiriza nga ki era omwami Bosa ndabika ye muyina ku simu agenda kubeera nga atunyonyera embeera ya mwana muwala obudde bunene gy'alimu ali mu mbeera ki obudde buno bamujjanjaba baba nga mukitegeera munaye embeera eno tekiba kyangu nnyo ekyokubeera nga okola surgery because surgery banaye si ekintu kyogenda okukeera bukozi ku makyo era nga okikola bukozi ku muntu kyetaaga ba professionals omuntu kwegamba nga akitegeera kyakola ne munaye Evlyn Lagu twogenda kubeera nga tumusabira mikisa myerere nga mukitegeera naye akasente obudde buno akasente okubeera nga tekaliiwo banaye si kintu kyangu era alinawo akasente konna sorry alinawo akasente konna asobole okubeera nga ajja akasente kana akafune banaye n'essimu abeere nga afuna akasente mu mpolampola babeere nga bawa omukyalo ono munnange mwami Zubairi gyebaleko ssebo hello yenze tukiza okuva ku kacyumba wanene ku Top Television bakuwuliriza wanene ku Top Television naye nga awuliriza yandyagadde okumanya embeera y'omukyalo ono Evlyn Lagu yeetambula yetya bagamba embeera mbi akasente tekaliiwo twandyagadde osooka otubuulire ku mbeera ye gy'alimu obudde buno neyanza okubeera ku mpewo essaawa eno eza Top TV ku kacumbali program amanya nze Bosa Serunkuuma nga ndi omu ku bakuŋŋaanyiza Evlyn Lagu ssente wetwogerera twafunamu obuzibu nti Evlyn omusawo agenda tugamba nti ensigo yeetaaga okukyusa kyali kizibu nnyo mu kiseera ekyo kuba nti agenda kitugamba ng'olredde kiringanga abaalwa nawo ate nga wetwakitegeerera ate nga tewali ssente ne tutwala obudde bungi tunoonya ssente okuva mu gwokubiri tugenza okuba nga bawezawezabuko ekisoboka mu gwa mukaaga n'agenda nga 25 ogw'omukaaga kati okuva olwo bwe yatuuka eri ate eddwaliro erigamba ligenda omukebera nga kirabika tasobola kufuna operation eyo kubanga bakuka transplant nga nsonga ki gy'atasobola kubeera nga afuna transplant nsonga ki gye baawa abasawo ensonga gye baawa bagamba nti omubiri munafu kuba n'omutima gwalwala twabawo okugenda n'omutima ne gulwala ogwende galwala nga balina kusooka ate kujjanjaba ebyo bo ne bagamba tebasobola kumujjanjaba ayinza okuyisibwa obubi ennyo tebasobola okukola kumutera ku dialysis obulamu bwe bwonna obuliddako kaakati n'omutima nagwo gwetaaga transplant oba just gwo gwetaaga kubeera nga gujjanjabwa kati awo kitwakola tunoonya eddwaliro eddala oba mu mbeera y'okugezaako eddwaliro twagendako ne batugamba nti basobola okumujjanjaba ne balina kusooka kujjanjaba mutima gwetagwetaaga transplant basobola okujjanjaba ne bajjanjaba n'amawuggwe balyoke balabe oba omubiri gwe gusobola okuwanirira operation eyo kakati yo operation yo bagamba tegenda kubeerayo agenda kubeera ku dialysis all the time oba operation tugisuubirayo eddwaliro twagendamu lyatusuubiza nti singa omutima gunaatereera n'amawuggwe ne gatereera operation esobola okukolebwa mu bbanga nga lya bbanga ki mwezi wiiki oba twogerera mu myaka kakati ekyo kyandibadde mu mwezi oba myezi naye ekizibu nti tetulina ssente zisobolisooka nakujjanjaba mutima n'amawuggwe lwaki tetukolayo ka concert eno obuconcert bu charity concert oba temunaba kubeera nga mwetegeka twandibadde tubukola naye okusinziira ku mbeera ya COVID-19 kizibu nnyo kuba embeera eriwo ffenna tulyatagitya abantu bangi batufuddeko kati kizibu nnyo okuyingira mu mbeera tulowooza nti oba oli awo wabayo omuzira kisa kyayinza okutuyambako kuba kati bwe tuli tunoonya emitwalo 3 egya $5 okulaba nga tujjanjaba omutima tujjanjaba amawuggwe then ne transplant awo tuli n'essente ezo tetuziyina omulwadde waffe mweraliikirivu nga ng'oggyeko nekyokutyalumwa naye stress nnene kuba kati buli wiiki yeetaaga $9 for dialysis
n'ebyensula ebyendya byonna ebyo nga tebiriiko ku olwenda nga tebiriiko bya dola nga tebiriiko embeera nga si nnungi bw'ogattako okusula bw'ogattako okutambula bw'ogattako okulya kigenda mu ssente nnyingi kati ssente zetwali nazo zonna zaggwaawo tuli mu bweraliikirivu obusingayo omulwadde waffe embeera yongera kuba mbi yenna azimbye talabika bulungi tebinyuma naye nga tusaba omuzira kisayi n'asobola okutuyamba atuyambe okay tweyanza nnyo ssebo alright nenga munanga omulabi wa Kachumba ali musodo okwera nga mutegerera embeera omukyalo no gyayitamu embeera si nnungi bannange emitwalo 3 ejja dola bannange muzira kisa tolabako omukyalo nono yani she's omukyalo ali mmaja actually yavaayo n'abeera nga ayamba omukyalo naye obudde bunene embeera mbi orenda buli lunaku olwa dola my dear bannange sente zompitirivu bane bamuzira kisa musobole okubeera nga muvaayo omukyalo no mumuyambe because right now tetusobola okubeera nga tukolawo concert yonna yonna embeera ya covid tugiraba embeera si nungi nenga munange muzira kisayi naye naalaba ku top television nami tusobola okubeera nga tuyamba omuntu let us save a life because munange wa mukitegeera leero lubeera lulo enkya munange lubeera lwa muntu mulala nenga munange mukitegeera neno ku top television tubeera always from 3 to 4 p.m. nenga munange let's go in for a very short break and we'll be right back with more of your news.